Honorable Mpoga alimo kubo mulamba empiso ekintu akite baddeyo ku ground bazimbe adde mu Soweto yebake atadda mu Soweto kwebaka baddeyo ku ground balenge strategy ng'ekibiina tugenda kutambula tutya emyaka gino etaano nga tetuli mu bukulembeze biki bye tugenda okubeera nga tukolera abantu n'okwongera okuzimba ekyamulemesezza n'ekibiina kikubanga kipya ekisooka nti kibadde kipya ekyokubiri NUP yali mpya we yajjira omukulembeze w'ekibiina bw'otunuulira nti Kyagulanyi agenda okujja nga alina amasannyalaze Honorable Mpoga yazze nga amasannyalaze gamuweddeko talina wadde era ebimu ku byakubiza ekibiina kya DF okulaba nti ku babaka 88 be basimbayo eggwanga lyonna tebayeseeyo mubaka n'omu olw'ensonga nti omutwe omukulu gwabadde tegukyagattako wabula gutoolako nga bwe kugenga tutandika nti Mpuuga yayingira mu mbeera nti ekifaananyi kye yagwamu oba akabiga ke yagwamu kaali kaggwanga lyonna nga nowe nakifuma bwagende nakifuma bakimanyi bw'anaagenda Bukomansimbi bakimanyi bw'anaagenda eri Mambuka bakimanyi nti Mpoga yali ebitaano bw'anaagenda eri mu ejjinja bakimanyi sente za Mpoga ziyinza okubeera nga zaali mu mateeka nga bw'agamba naye alo ako nno ke kagambo owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba kabadde atera okutandika nako naddala bw'aba agenda okuwa speech ye mulaale ez'enjawulo zozze olaba wano ku Fik Media ffe tukola mawulire era enkambi yonna bwe tuyita ne tugamba nti Fik Media tukizudde nti omukutu gwo gw'amaanyi gulabwa ensi yonna ffe nga ate tugamba lwaki nedda ffe katujje tubeere nga tukavalinga ate ekintu obeere nga okikwasaganya amawulire gabeere nga gatuuka ku buli muntu yenna era kati mmwe abatanaba kubuukinga Fik Media simanyi kye muliko simanyi kye mulinda bano badenisi bali wano beebuzaabuza mu kifo ky'okuleeta emirimu ne tukola oba obiyita byangu naawe tandika ogugwo otandika okuteekayo content mukwano okwate omwaka gumu okwate ogwokubiri okwate ogwokusatu ng'oteekayo kantu lwojjo kitegeera naye mukwano gwange Innocent tegusuulwa nga akantu kamweyimbyemu kagala ngamba mu mutima nti tofaayo tegusuulwa ojja kuba bulungi eno gyozze bwe biba okateekayo ne kafuna views 2 osaaga n'okusaaga ate nno n'obusalamu n'obuteeka ne ku TikTok ne bufuna views 5 ne like emu nga tekafunyeeyo wadde share ako ke kantu nkwaniriza we bali kuba mulabi mulungi owa Fik Media tutambuza mwaka gwa 8 bwe guba ngwe mulundi gwo ogusoosa okutulaba tukwaniriza fuuka memba ng'onyiga akagambo join sasula akasente katini nnyo 15 oba mutwalo obenga osobola okukwasaganya ekintu ekyo obeera ne badge y'obulungi ate n'obanga ofuuka wanjawulo buli bw'okomentinga kubanga kabaji ko kajja nti Dennis Ntume memba wa Fik Media buli lwateekako comment nti omuti bagusiguukuludde n'emirandira gyonna ne gwewunzika amatabi kati ge gali wansi emirandira giri waggulu kakati buli comment bwakomentinga ng'ate yakomentinga ne kabaji kaako lwaki tofuuka memba wa Fik Media kiki kye sikoze byonna mbikuwadde kale beera ngufuuka memba ate ekintu obeere nga okikwasaganya ndine Dennis Ntume wano nakugamba nti nja munoonya mukomyewo ali ebigambo bye era ateekeddwa okubirya ku show kuno manye bintu bingi nnyo bye bwebuuza bibuuzo bingi nnyo by'oyina agenda kubiddamu kubanga akalulu kano munnamawulire ate mutunuulizi wa nsonga abadde agoberera buli kimu nga bwe kibadde okuviira ddala kampeyini we zaatandika akalulu ate paka kulangirira byonna abadde abigoberera era nkiwa ebibuuzo by'obadde weebuuza agenda kubeera nga akwanukula lwaki Ssembabule kati lwaki Masaka mu myufu ndowooza kale ye abadde mu myufu ebbanga lyonna Bukoto East ye kati mutabike ndowooza alinga watermelon oba nsujju kale ebyo n'ebirala bye tugenda okukwata kutugenda kutunuulira naddala emubendobendo lino eri e Masaka waawo tuyinza n'okkoonako ku bifo ebimu naddala mu Buganda wano Kampala Wakiso
naye okusinga Torch tugenda kusooka tugitunulire mu bendo lye Masaka, Masaka City, Masaka District. Tugenda kusooka okutunulira ate tulyoke tulabe n'ebitundu ebirala. Wonna osinzira okutulaba ssebo akulaba omulundi ogusookedde ddala mulamuseeko mweyanjulire. Abalabi ba Fake Media mbalamusizaako, erinnya Dennis Ntume, mutunulizi wa nsonga goberera naddala ebyobufuzi nga bwe bigenda mu maaso okubeera nga bitambula generally eggwanga lyonna ate n'ensi yonna okutwaliza awamu. Mukama wange weebale kwasaganya mpulidde mu intro yo emyaka 8 si kyangu, era akantu nkuwulidde ng'obakolimira abatalaba abatasubscribinga sina gwe nkolimidde ssebo wulidde Fake Media nengamba abantu lwaki temusubscribinga waka ku waka sajja waka amuteekayo tukwebaza emyaka 8 si kintu kyangu. Abamu kale bagira naye ndowooza kati ensi ekyuse oba oli awo luli wekaabeererangawo akantu abantu tebakawanga nnyo matu na budde naye bw'otunuulira kati dynamics eziriwo nti ensi ekyukakyuka kati ate abantu bavudde nnyo ku media bagenze ku social media. Bw'otunuulira kati bino ebya TV radio nakyo abantu obudde balina butono. Uliza radio nakulaba TV bwe butono omuntu tayagala nnyo kulandagga nti awuliriza story namba. Gwe kasitula babuno obuntu bwe musalamu oba TikTok ye kamumala okule kati mulimu yawo story abagifunye mu bujjuvu anti kyovola abantu kati abagala okumanya era yafaayo n'agoberera na subscribing ku Fake Media najja n'alaba video namba atayagala nnyo okumanya ye alabako kitundu kasita alaba aka TikTok ng'abuukira n'akaki naako wavudde obuzibu abantu ne bamiss quotinga abantu. Tulabye video namba oli ka TikTok kwe basazeemu bwe kiri kubanga kati bino bya TikTok olina kusalamu kantu kanakwata abantu mu babiro era bw'okateekayo kati yo litafaayo nnyo kugenderera kujja ku video ya Fake Media alabe kiki yabadde annyonnyola Dennis Ntume yakimazeeyo atya abuguma bubugumi n'akomentinga n'alyoka akutwalamu awo mpola mpola naye tutobanenya kati nti abantu ekintu kye bayita obudde budde abantu tebakyalina nnyo obudde bwa kutuula awo ate awulirize nti biki okuggyako abo abaagala ennyo okumanya ffe abafaayo ne tuwa ebintu obudde n'obisoma n'obitegeera n'owuliriza n'osensula ensonga z'omuntu kiki yadde agezaako okubeera ng'ategeeza. Kyevulaba nze sisobola kulaba kantu ka TikTok ne ntitwala nti eryo ggulire nsooka nenkyeka enneenya nenkimalirayo ddala bweba story nenjiwa obudde awo nendyoka nzikiriza kubanga TikTok ennaku zino abantu baagala nnyo likes na views naye tebakyali nnyo about kumanyisa abantu inform ye kasita alaba nti kakyaka nankolera kateekayo mu mbeera eyo naye nga nkwebaza omulimu ogwo era nsuubira nti abantu bajja kwongera okusubscribinga ku Fake Media bajja kwongera okubeera nga bagoberera waka gwe tukola mu mbeera eyo nga bwetambula. Kale tutandikiddewo bwe tutandikira mu Masaka City akalulu nga bwe katambudde ennaku z'omwezi nga 15 twali wano n'otugamba nti Lubowa Sebina gy'aviira akalulu agenda kawangulira waggulu ddala era Honorable Mpuuga Mathias Nsamba w'ekitiibwa n'omugoba mu kalulu kano ng'ogamba talina kyakoledde bantu talina kyalagawo abadde mu bibye n'olwekyo enkizo wagiwa Honorable Lubowa Sebina gy'aviira mu kalulu ka 2026 kano era bwe kyabadde ndowooza awo nkuwa otuzza onaabe mu ngalo era osobola okuba ng'otumpa naye kyabadde tekyewuunyisa ekya Honorable Mathias Mpuuga Nsamba bw'obanga era byonna nabitaanya ku video gye twasembayo okubeera nga tukola ne nkubuulira nti Honorable Mpuuga abantu be actually generally ekifaananyi kya Honorable Mpuuga si kye Masaka kyokka manyi yagenda nawe bw'ekifo ekinene nga si kya Masaka kyokka that is nga amaze okulondebwa ng'omubaka wa Nnyendo Mukungwe agenda bamuwa ekya leader of opposition. Leader of opposition tobeera wa kitundu ky'okiikirira kyokka naye obeera wa ggwanga lyonna. Kati ffenna tujjukira ebyaliwo nga leader of opposition n'okuva ku kifo ekyo okudda ku kya commissioner abantu balyoke kyalo okute yakikola bulungi
ekyalopu yakikola nga leader of opposition naye ebyagenderako nga leader of opposition n'ebyali bivaayo nga leader of opposition nti emirimu yagikolanga naye nga kirabika eri mu party mulimu ate okusika omuguwa okwenjawulo ye ne mukama wa kulembera ekibiina constituency yennyini n'agyerabira ya Nnyendo Mukungwe n'alowooza nti kati lopu neerabira n'okuweereza abantu ba Nnyendo Mukungwe abamusindika mu palamenti ebbanga lye yamalanga lopu. Tesobola kubeera factor gy'osobola kugamba nti abantu ba Nnyendo Mukungwe yabeerabira kuba yabeerabira okuva 2011 lwe basooka okubeera nga bamusindikayo nti nze nakugamba mu video yaffe yasembayo nti ku myaka 15 Honorable Mpuuga gy'abadde e Masaka biki byesobola okunnokolerayo omulonzi wa Nnyendo Mukungwe byasobola okubeera nga amwenyumiririzaamu ennyo kyenasooka okubeera nga tewali kakitegeeza nti kino ekyokumuwa ekifo kya leader of opposition tekitegeeza nti olwo yabeerabira already yali yakola ki yabeerabira so fact ebadde yankizo nnyo kati ebyaliwaawo naddala ng'agobe butasikana muguwana ki ekintu kya Honorable Mpuuga obukadde 5 ne buwaawaala nnyo to an extent nti eggwanga lyonna ng'ate abalala bazze nga bafuna obusiimo nga ba leader of opposition oba oliawo ne ku bifo ebirala ebiteekeddwa okufuna obusiimo anti kati saganya okudda mu debate eyo naye ekisooka nti busiimo baafunanga ki nakyo kibuuzo kyekisooka nti baafunanga ki ne Honorable Mpuuga kye yafuna ekyokubiri nti gwe ate bakusiima wakatandika ekisanja tonnakimalako byonna byonna ebyo mu ebyo byonna kati tekinnaggwako bamusiima ate yakatandika fena tubijjukira kati saga eyo bwe yawaawaala ennyo Honorable Mpuuga ndowooza mu busungu obungi ate bajja batandika ekibiina kya DF jjukira baateekawo omukolo gw'okwebaza nga nagwo guliko ebibuuzo nti weebaza ki mu kisanja wakati ekisanja kitambudde weebaza kulonda weebaza kwegamba nayo nga waliwo ebibuuzo ebiki jjukira wajjawo saga y'okumuggyako bwa kamishona alemerayo yeewaggula ku kibiina bigambo bibadde bingi nnyo then n'ekyokujja ate okutandikawo ekibiina kya DF of which abantu abasinga balowooza nti ekibiina kino tekyatandikibwawo mu mutima mulungi bakitandikawo mu mutima ogw'okujja okulwana ekibiina kyaki NUP ate nga Honorable Mpuuga y'omu ku bantu bewandiise political chameleons be tubadde nabo mu ggwanga Uganda nti ye eva okuva lwe yajja aziga we wali amasannyalaze waagenda 2011 bajja ne DP Suubi ngolo basuula DP 2016 bagende wa Mama Mbabazi mu Go Forward 2021 balinnya eggaali ya NUP kati olw'okuba mu kaseera kano tewaabaddewo kibiina kiriko nnyo masannyalaze kuba akyamazima amasannyalaze gadde gakyali ku NUP ate nga ku NUP yagwa nabo ddo takyaddayo awo ndowooza kwe kusalawo n'agamba kantandike ekyange ne kigaana okukwata amasannyalaze ndowooza nti fact yabadde yankizo nnyo mu kubisa akalulu nti ekisanja kino kyonna emyaka 5 gye tugenda okuwunzika opposition ebadde against opposition entalo zibadde mu opposition ate nga entalo ezisinga zibadde nnyo wakati wa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba Honorable Abedi Bwanika versus NUP kyendowooza nti kyamukoze bubi nnyo n'okubeera nti nze mu race nali muwanduukulamu mu Nnyendo Mukungwe kubanga ekisooka abadde akiikirira division ya Nnyendo Mukungwe ey'abantu abalabufu abantu abagoberera ensonga omanyi osobola okubeera nga ng'olina abantu b'okiikirira naye ng'ebya social media tebabitwala nnyo nga nsonga nkulu ekyamazima obakkiriza oba tokikkiriza naye badde tosobola kuscrollinga video 2-3 nga tonasangamu ya Honorable Mpuuga ate nga ebigenderako ku Honorable Mpuuga bibadde bisongovu oli n'amwerekereza kino oli n'amwerekereza kino n'abamukubye enkonyogo babadde bangi olina nsonga zo ng'omuntu nga n'omuntu tewamwagala tewamusiima nze simulinaako buzibu Honorable Mathias Mpuuga ng'omuntu naye nze njogera naawe kenyini nakubuuza nti gwe menyera ebintu byakoledde mu bannannyendo Mukungwe actually tugende mu kisanja kino tetudda nnyo mu bintu by'emabega gwe kyosobola okugamba nti kino tukyenyumirizaamu kyogamba nti kina akikoledde abantu ng'oggyeko okuba nti amaze okwawukana ne Kyagulanyi n'ekibiina kya NUP abutandise okulaba ng'ayita abantu basinkana bawa amasowaani bawa amasepiki bawa esente enkalu baagaba enkumbi ebyo mbadde sibiraba nkoko Honorable Mpuuga ng'abikola ebbanga lyaba mabega wonna abadde ng'akolaki anti kati ekibadde nga kimuwa enkizo n'addayo anti kati nga bwe nkugambye nti yabadde political chameleon anoonya amasannyalaze wawe gali ekyokubiri kibadde kimuzza mu palamenti si kukolera abantu wabula kaadi ya kibiina kyajjiddeko mu kalulu ako y'omu ku bantu bemanya badde abagezi nga babala ebyobufuzi nti kati ki ekitambula
olaba nti n'ekibiina kya NUP nga kitandika tebatandikirawo okubuukira ggaali ya NUP bali mu DP block era towards elections nga zinaatera awe balipira eggaali yaki nga bajja bonna wabalaba mu DP block nga beesibye obutaawo nti tuize mu NUP naye tebasooka kukkirizawo na kulaba maanyi ga NUP naye after some time ndoza nga bali ku ground basoma embeera bagenda okulaba nti weewali amasannyalaze era kubanga omuntu eyandibadde nze nnumirwa nnyo omuntu kati olaba nga abantu ba DP omuntu nga abadde mu DP takyuse mu DP nga babiri kabanda nawangulira ku DP 2016 naagwira ku DP nasigala mu DP oyo sisobola kubeera nga muyisa mu maaso naye omuntu nga ye buli ssaawa abaza nti kati amasannyalaze galiwa kati Honorable Mpuuga bwati bwakoze eki bwabadde ekirala ng'ogyeko okuba nti abadde abala amasannyalaze abadde muntu baali batusiba akatambaala nti omuntu ajja n'avumirira nnyo gavumenti omuntu ajja n'ayogera nnyo ku President Yoweri Kaguta Museveni omuntu ayogera ennyo ennyenje ne zikunkumuka nti oyo ye mbaka omutuufu naye ng'ekyamazima amatuufu kyayogera n'ekiri ku ground embeera y'abantu mwe bali bintu bibiri byawukana era kyova olaba nti akalulu kano kasudde ababaka bangi bwe batyo nti bw'otunuulira Ssemujju naye abantu b'ekira bagamba talina kyatukoledde bw'ogende wa Muwanga Kivumbi nga babadde nga bamuzzaayo ebbanga lyonna anti babadde bamuzzaayo kubanga nga bwe nkugambye nti baali batusiba akatambaala k'okwogera ennyo ekyamazima obadde tosobola mu bantu ababadde basinga okubeera nga boogera obadde tosobola kubuusa maaso Mpuuga obadde tosobola kubuusa maaso Ssemujju obadde tosobola kubuusa maaso Muwanga Kivumbi obadde tosobola kubuusa maaso Sseggona aboogera ennyenje ne zikunkumuka mu butuufu naawe noga Museveni mubi naye nga eno kungulu batulaga nti Museveni mubi naye nga ate baweereza mu gavumenti eya Museveni ate nga ne ground tebalina kye bakoledde bantu kati olwo mmwe ke musindikeyo abagenda okusumagirira mu parliament muggyeyo aboogera kubanga gw'ogamba nti oba oliawo mubaka mubi Daily Monitor yagamba atya y'omu ku basatu abasinga anti okwogera nze ne kunyamba ki naye oli nakikubuuza gwe bwogera n'oyogera nze neŋŋanyulwamu wange omulonzi wo kati osindiseyo agenda okwebaka bwe yeebaka ng'atusakira it is okay kuba kati twetaaga manyi kati kizibu ekyaze mu byabufuzi by'e Uganda tebakyayagala muntu ayogera nnyo baagala muntu mukozi agenda okubaako kyabasakirayo ate nga si kusaka kuno okugamba nti ate ndeese oluguudo kuba nze ngenda kukubuuza nze atalina naanansiza empisa ku luguudo lwa wali olw'ebwala iriroodi nfunamu ki baagala omulonzi agenda obbawaayo ku nkalu lako ge mazima baagala omulonzi agenda okujja nti ntaddewo ebyemizannyo biibyo buli muntu aganyulemu nti ntaddewo ebibiina by'obwegasi nti mbawadde emmwanyi nti mbawadde bwe nti kubanga lwaki ebyobufuzi bya Uganda bino byazibuwadde nti emirimu egyali egya gavumenti oluvannyuma lwa gavumenti okubeera ng'egita kati jadda ku babaka kuba luli omubaka egimu ku mirimu gye nti genda kutuyambako mu kukola budget kulondoola ebisuubizo bya gavumenti kuteesa kubaganya birowoozo gye gyabeeranga emirimu gy'omubaka era Bampuuga Basseggona baani we babeereddewo ng'abamanyi nti Ssemujju nti bajjanga ne bacekinga gavumenti nti gavumenti yatusuubiza kino naye kino tekikoze gavumenti yatusuubiza kino naye kino tekikoze kati abantu ne bava mu kulindirira mu gavumenti ne batandika kulindirira mu mubaka kivulaba nti kati abantu beetaaga nnyo omubaka asula mu lumbe omubaka agenda okujjazannyemu nabo ludo omubaka ali nabaawo wennyini abatuukirako ddala bwe kiri kiva nga bwe kyandibadde si bwe kyandibadde n'ebyobufuzi awo we bituuse eby'e Uganda kati tetwagala tuli mu an abnormal situation mu ggwanga Uganda kati tetwagala tubitwale nti tuli mu normal situation nga tuli mu abnormal naye n'okukyukakyuka n'embeera kyo ekyajjisizza y'ababaka bano Mpuuga si mubi Sseggona si mubi mbaka w'ekira Ssemujju si mubi Asumaani Baswalira si mubi naye baalemererwa okukyuka n'embeera abamu bagenza okukyuka nga it is already late kati olina kukyuka n'embeera nga bw'ekyuka nga bwe babadde bakyuka n'ebibiina by'ebyobufuzi era bwe babadde balina n'okukyuka n'ebyo abantu abali ku ground bye baagala bwe tukoledde nno vidiyo n'atulaba nga Honorable Mpuuga yayise press conference oba olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku headquarters za DF Namirembe era nga ndowooza essaawa yonna bajja kugenda mu kkooti kubanga okusinziira ku byayogedde
si mumativu n'ebyavudde mu kulangirira. Agamba nti mu constituencies nyingi ba returning officers balangiridde ebyo ebitali ku DR forms. So noze sawa yonna kooti egenda kukola ki kulamula. Kale katulindirire ffe byonna ebinaaba bigenda maaso tujja kujja wano bituna tusobodde tubibatuuseeko ate tubikubaganyeeko n'ebirowoozo. Honorable Mpuuga alema okkuba omulamba empiso ekintu akite baddeyo ku ground bazimbe adde mu Soweto yeebake atadda mu Soweto kwebaka baddeyo ku ground balenge strategy ng'ekibiina tugenda kutambula tutya emyaka gino etaano nga tetuli mu bukulembeze biki bye tugenda okubeera nga tukolera abantu n'okwongera okuzimba. Ekyamulemesezza n'ekibiina kye kubanga kipya. Ekisooka nti kibadde kipya. Ekyokubiri NUP yali mpya we yajjira. Omukulembeze w'ekibiina bw'otunuulira nti Kyagulanyi agenda okujja nga alina amasannyalaze. Honorable Mpuuga yazze nga amasannyalaze gamuweddeko. Talina wadde. Era ebimu ku byakubiza ekibiina kya DF okulaba nti ku babaka 88 be basimbayo eggwanga lyonna tebayeseeyo mubaka n'omu. Olw'ensonga nti omutwe omukulu gwabadde tegukyagattako wabula gutoolako. Nga bwe kugenga tutandika nti Mpuuga yayingira mu mbeera nti ekifaananyi kye yagwamu oba akabiga ke yagwamu kaali kaggwanga lyonna. Nga nowe nakifuma bwagende nakifuma bakimanyi bw'anaagenda Bukomansimbi bakimanyi bw'anaagenda eri Mambuka bakimanyi nti Mpuuga yali ebitaano bw'anaagenda eri mu Ejjinja bakimanyi. Sente za Mpuuga ziyinza okubeera nga zaali mu mateeka nga bw'agamba naye Fiki Media bw'obeeranga ozimbye ennyumba y'eggoloofa ate toyinza kuleeta basula mu busiisira nti tuggulewo enju bajja kuza obakudaalira. Kati tolaba weevuga naye tugeze oleetayo emmotoka endala empya toyinza kumpita ku pate ey'emmotoka empya nti nkozeyo akabaga ndeeseyo emmotoka yange bwedi nze ayiwa ebigere ndaba nga gwankudaalira. Kati Honorable Mpuuga bwe bamuweera akasiimo k'obukadde 5 abantu baali baavu. Okimanyi nti mulimu omuntu nga mu bulamu bwe takwatanga kakadde ne kati ye bw'awulira abantu bangi nnyo mu gavumenti wano abazze balya ssente y'omuwa omusolo. Anti gavumenti twagimanyiira kati olina okwawula gavumenti n'opposition. Mulimu ekintu ky'okola ne baga Fiki yakikoze ne mubaamu ekintu kye bakola ne bagamba naye yoywe bw'atyo. Kireetera kino okuba ekyenjawulo kuba nti mubaka wa opposition ye yakola ki ye yalya. Toyinza kubanga obadde ovumirira abalya ate naawe n'olya n'ogamba nti ate tukitwale nti kiri nnomo. Obadde ovumirira obubbi naye ate ne tukwatidde mu kikolwa eky'obubbi kati kitegeeza gwe wali okuba bakyenkonyogo ng'ate naawe okimanyi nti olimu. Ensonga enkulu kiki ekyalemesezza Honorable Mathias Mpuuga Nsamba okulya obwa MP bwa Nnyindo Mukungwe 5 DF ng'ekibiina butakolera abantu byonna DF 5 n'obutakolera abantu byegattidde wamu nti ekintu kya Mpuuga kizze kizimbibwa okuva nga yakafu jjukira kati ekyo baali bakimanyire eky'obutakola. Actually 221 akalulu ako Honorable Mpuuga taba kulinnyira masannyalaze g'NUP yali agenze kuba abantu ekyali ku ground baali bamukooye olidde bo baali bakubuulira omanyi amaloboozi gava eraga omusajja weffe twali twamukowa naye olw'NUP olwa kaadi kubanga ekyamazima kkiriza gaana 221 waliwo manvuuli wola bakola ki tiikinga abantu batunuliranga namannya na bifaananyi bo banoonyanga wali manvuuli kabonero kamu manvuuli kati eyo yali fakite yamuyambako naye ng'olwedde baali bakola ki kati n'ayingira mulimu ekyokubeera nti olwedde agenda okuddayo ng'olwedde abantu bamukooye ekyokubiri ne bamuzayo lwa kaadi otuuseeyo ate omusajja omwefuulidde kuba ekyo kkiriza gaana Kyagulanyi yazannye fakita nnene nnyo mu kugwa kwa Mpuuga nti abantu bamukiirizaamu bakyamukiirizaamu kati nakijja omusajja ate weeyawuddemu bakwadde 5 okoze ekibiina kya DF kati ebyo byonna bwe byazze nga bikompiling era bano bye babadde bamukubisa boponenti bibi badde bazimbirako omusajja yeefuula political chameleon yagira mu kino kuno yagide mu kino kuno yakoze bwati kuno yakoze bwati ekyo ne bakiteeka wali omusajja yeewe 5 kati ne yali nge akirabira eky'ebitaano ng'addamu ng'akijjukira nga luddamu lukoya buto omusajja abadde wano mu Nnyindo Mukungwe talina byatukoledde kugamba nga bw'ogattagatta Mpuuga ekyamazima
emirimu gy'omubaka ayinza okubeera nga badde agikoze naye nga ekifaananyi ekiri emabega eno mu bantu kirabika okubeera nga kyali kyafa so ndowooza nti kyamulemesezza nnyo mu Nnyendo Mukungu generali n'ekibiina kya DF okutwaliza awamu buli omutwe lwe gufa ekyennyanja kitandikira ku mutwe okuvuna kasita guvunda omutwe n'ekintu byawansi byonna bijja kukola ki kati Honorable Mpuuga nti president gwabadde mutwe gwa kyennyanja muvundu ne guleetera n'ebitundu byonna ebisigadde okuvunda bwe kiri yoyo nno Dennis Ntume gwenina olunaku olwaleero akuba ttooki mu kalulu nga bwe katambudde naddala mu bbendobendo ly'e Masaka tusuubire nti bannamasaka mwalonze manvuuli ambuleera Honorable Lubowa Sebina gy'aviira katusuubire nti ojja kukolera abantu ate bakwenyumirizemu obaolyawo ne 231 bw'onooba okomyewo ate bakwongera ekisanja simanyi ba 231 kibiina ki ekinaaba n'amasannyalaze biyinza okujja nga ate bikyuseemu mukwano so katusabe amasannyalaze gabeere nga gakyali mu redi ate obaolyawo n'ababaka bemusindiseeyo guno omulundi baleme kukyuka Sebina kyalina okubeera ng'agendera naye tafuuka tamera amalala ekyo kyenjagala okumusaba Sebina tamera amalala jangu Mpuuga yajjanga omusajja wa gulawundi era abantu bamwagala nnyo 2011 naye teweerabiranga omuntu akusitudde abalonzi be bakusitudde tobakikinalako kati gwe koba omanya kasi tobakikinalako olugendo lwo lukutwala luba lukoze eki olubo lutandise Sebina omuwadde gabuwa era nze muwereddewo nga tannagenda asigale kuono kubanga Sebina ye muntu omukkakamu ye muntu atuukikako nakubulya nti oli ne fakita ebimu ku bikubiza Mpuuga abadde tatuukikako eggaali y'amaanyi ebikono bingi bakuba kino bakuba kiri kati ebyo byonna abantu babitunuulira kati Sebina ye muntu tabalanga badde bamufuna bo badde bakikola bati oyise mwani kyenkugambye nti wabaddewo akakundi akamwetoolodde kati ng'olina okukakwata obulungi okutuuka ku mubaka kati kitegeeza nti nze bwe mbadde Dennis Ntume sisobola kukwata akakundi ako bulungi sijja kutuukirira mubaka so kati ne bamwetoolola nga ate nga nabo ebikolwa byabwe n'enjogera yaabwe ebadde mbi nnyo era ze zimu ku factors eziremeseza Honorable Mpuuga ng'omuntu bw'alowooza kwoli yeetoolodde Mpuuga kye yamukola nga Mpuuga sijja muwa kalulu nange kennyini bampisa bubi naye nze nagumiikiriza paka saawa 8-9 ne mulaba Honorable andi goyinza okuba walina obugumiikiriza naye kati mulimu alina obugumiikiriza wadde ensonga zange teyazikolako baralisti namulaba kasita nawe okyogedde kandi teyazikola ki aziwuliriza naye n'atazikola ki kati kyekyo kituufu bankuba ekikono bonna abaali bamwetoolodde bakansala abameeya abayambi be baani ne balaga nti basobola kutuusaayo ensonga zange gyali naye namaliriza nenkola ki nentuuka ne mulaba era n'ayogera nange kati ekyokugaana okukola ku nsonga zange ekyo kiri eriye so byebyo nze njogera amazima